kakati era tugenda following up ne UPPC okulaba first of all information etuuse bwebe tuuse mugenda gifulumya ddi kubanga ekyo ffe kye twagala kwe kulaba nga Honorable Nalukoola ali wali mu parliament ng'alayira kakati mukimanye nti after gazetting bwegenda mu UPPC n'ate bwe biva mu UPPC ne bigenda ne mu parliament kati ne parliament baji adijaninga sign die kitegeeza tetumanyi lunaku ki parliament lwenaddamu kutuula naye ng'abantu bakawempe baagala mubaka waabwe asobole okukola ki okubakiikirira n'okukola emirimu gye bamusinga okukola mu parliament. Babawulidde kino lwaki kiruddewo kubanga oli bamanansinga nga bwe nkugambye ensonga ze batuwadde tetuli bamativu nazo kubanga amateeka gagamba nti electoral commission bwe beerangiridde omuntu yeefuuka functus official mu kiseera ekyo eba tekyayina kiringa kooti bweva neyisa ensala yayo negamba tusazeewo bwe tuti ne bwe tuti ne bwogenda gwe n'ogenda omulamuzi n'okola bwoti ne bwoti era kye kibadde kitulese wano tubadde tuze babuuza ebigambo bya General Museveni byabatiisa kiki lwaki temutambula ng'amateeka bwe galagira ne mugazeti mu muntu waffe nga bwe mbagambye bagambye bo information bamaze tugisindika mu UPPC era katulinze abo abakulu abakola ku kyapa kya gavumenti kye bayita gazette bategemu erinnya lye era agende mu maaso alayizibwe naye tubatunuulidde ne Lisa George kubanga bano tusobola kugamba nti tulina obwesige obumala mu bye batugambye naye katusuubire working on gazetting him the UPPC and that you know, anytime. Unfortunately, they didn't give us a clear date because they said they are not the ones in charge of UPPC, but for them, they said they've done their part and set the name. They also said that the reason why there has been a delay has been because of the violence and the issues that were encountered, that they were waiting for a report from the returning officer and all that. So, anyway, the bottom line is that we told them that such actions bring question to citizens. The people of Uganda are asking themselves, why has it been very, very easy for NRM people to be sworn in as soon as they are elected, and yet in the case of NUP you see our candidate taking all this we've encountered. I must also say that since the election many of our polling agents have been arrested, they have been tortured, some of them have been forced to implicate Honorable Nalukoola here, you know, in electoral offences and all these other things. So some of those things we've also raised them to say that is a cause for concern from many people. They're asking themselves, first of all, you're delaying to gazette him and therefore have him sworn in, but also his agents are being arrested, picked up left, right and center, being forced to sign affidavits which are not true, and all these other things that are happening. So this morning someone has been picked from Kawempe, actually an assistant to our mayor there, and he was taken to Wandegea again about what transpired on election day. We have not seen the regime arrest its own officials who caused all the violence. The people who were commandeering JAT and who were bringing the members and who were beating up people. We haven't seen them to come up to say that these people have been arrested for creating chaos and for doing all these things. And yet they have forced them to implicate Honorable Nalukoola and these other things. So anyway, we've put them on notice and asked them, all we want and what the people of Kawempe want is for their elected MP to begin performing his duties as commanded by the law. Ekyabantu abakwatibwa mu Uganda. Yeah, bukyatuva mu kulonda era n'ensonga tujogeddeko nabo. Omwami byabakama n'abantu baabo. Ne tubagamba nti kitwewuunyisa ekisooka nti muluddewo okumuteeka mu kipande ky'eggwanga, mu kyapa ky'eggwanga. Ate ng'oggyeko ekyo tulize tulaba abantu baffe abaali ba polling agents nga bakwatibwa, bawambibwa in fact ab'enjawulo. Waliwo abamu be bakutte ne batandika bagamba nti muswalinga affidavits oba mukole ebirayiro ebiraga nti mwe mwabakola emivuyo mwabakola kino ne kino, abamu baganye era bakyali ku zipoliisi ez'enjawulo. Newenjogerera omulala bamugye Kawempe nga ye muyambi wa meya waffe weyo ne bamutwala era ng'ensonga ze bamubuuza zezo zennyini. Naye ekyewuunyisa mukimanyi Uganda bonna balaba baleeta emivuyo, abajja ati bano abasajja baali batambulira n'obukokolo, abaleeta abantu abakuba abantu, ebibinja by'abantu byali bikuba abantu, abasamba ebokisi n'ebirala. Tetunawulirayo n'omu gwe bakwata kubuuza ebyo, naye ate batandise okukwata abantu baffe abaali mu kalulu nga babagezaako okubakozesa
okuleeta ebisange bijweteke tuwaffe naye era batusanze tulaba tetulina kyetutidde ffe kyetwagala balayize Honorable Nalukoola baba bagendagenda mu kooti bagendeyo tujja kwesangayo tubimalireeyo era yagendako katono liyakande tusooke mu luzungu sikamuko wano kati people, especially from the NRM, are vowing that they're not going to let be sworn into office because there are issues